do you need an operation okwate motoka etafitinga kubeera ku kkubo mbadde nga tudeployinga aba-traffic every day kati kitegeeza babadde bakola mulimu ki ebintu ebimu kati gavumenti byetandise okukola yo kennyini eringa eyakajambo kulembeze nti banaye mulaba gavumenti ebaddeko mulaba ebintu gavumenti ebaddeko byebadde ekola ffe tuzze olwaleero tuzze n'enkyukakyuka era tugenda kola bwe tuti bw'oyogera oluguudo lw'enakawuka ndumanyi bulungi muganda wange teri asobola kujja motoka mu bondi n'agiteeka ku nakawuka tekisoboka nagambanga wasagala mwogera mu mukwano gwange kati minisita nemugamba nga ali mu opposition akuba mugamba ogenda kuyingirayo ojja kuba ng'oyogera oluddica si otekebwa bw'obeera in charge otekebwa okunoonya solution oba taxi zibadde nga mbi kati bya mukama bwafuuka minisita asirike ne bamenya kiosks z'abantu ne bamala okuzimenya ne bamenya obuyumba bw'abantu abantu nga tebabayambye nabayamba gamba nti let's relocate and do what after a while operation negwa and people went back to where they were at nobuuza nti so if you are not able to be consistent wamenya baki if you are not able to arrange for them an alternative obateeke wali wamenya baki taxi ne bodaboda oyinza n'obutalwana nazo gwe n'oleeta buleesi baasi ziri z'oyogedde mu bungi bwazo oba n'okola partnership ne subsidy n'abo abasobola okuzireeta n'oteekawo infrastructure kuba ebyo byonna byetaagisa n'oteekawo infrastructure n'obayamba abo baasi ezo bwe zinaabeerawo nga zikola taxi nga tonabagikukwata ejja kufa nakyo death ejja kuba nakyo death kuba ecompetinga ne baasi yutoda muwakula ennume nga balaba nti pioneer bagoba ku luguudo okitegeera nti zijja kuba zitambula train zitambula mu budde baasi zitambula mu budde okiwulidde ate ziri secuwa ziri on time ziri safe kati omuntu kikinamulinyisa bodaboda naye gwe buli lwolowooza nti problemu yakukuba wa taxi kumujja ku kkubo nti olwoba solvinga problem. Which problem are you solving? Lutindo wana ku radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira osibeeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero weebale wonna osinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo n'embeera mu studios za radio Simba okwanjulira program Lutindo lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 25 Agusto. Nina Richard Baguma yabeeranga wano n'essemujju kati ali ku mawanga. Ye Baguma ali wano anywa kaawa ate mu nkola yaabwe era amunywa yekka. Nina ne Kenneth Kakande. Kenneth mbadde ngenda gandi musajja wa DP. Awa. Oli ku byafaayo. Musajja wa ndowooza. Omanyi wabangawo DP naye wabangawo n'abendowooza. Bako byafaayo nawe. Lwakwasimanyi oba Kakande yatuuka ku elevation eri akatogo mu library. Okay. Wayingirako mu library n'oli akatogo. Okay. Kati ye elevation. Gwete otomanyi bintu Baguma. Fa bayingirako mu library waggulu ne bakugabula akatogo twali banja bulukubala. Nga gwe yalinnye mu library toyina kutuula n'abantu baabwe. Ayo kiri. Bakiri mu library nasooka kuyingirayo. Ku nsonga za luzige. Ng'alese ssente. Nga tukyali bana bato. Yajja n'essente nga mpya tukula. Naye ne bantwala waggulu mu library. Ampuliriza Lutindo nina Kenneth Kakande ne Richard Baguma. Kakande buuza abantu. Abatuuza mwena mbalamusiza ne baza Mukama bakume nga muli balamu. Afunye ebirungi abongere byamuyika ate afunye ebibi. Anyiga ebiwundu byamwe. Kibazo mbaddeko ne mwami Muwanga Kivumbi. Mu kooti. Olwaleero ebutambala. Olwaleero ansanyusizza nti andaze nti ekijja kyekijja. Nga musajja mugumu bulungi. Nali naye last week. Mukomera ekitabo. Okubanga era walaba weekend. Mwanga mugumu. Ate tasaba kisa.
agamba bw'oba yazza omusango mumutwale mu kkooti mumuvunaane. Olwo omusajja era simanyi kye tugenda kukola kubanga mugumu nnyo. Ekirungi mu ekyo naye olwaleero kkooti tetuwulidde musango gwe gwa bail bagambye tuteekemu ebiwandiiko byaffe byonna kkooti etuwe ruling nga 3 omwezi ogujja naye nga eweze bannamawulire n'abantu ababeera ku mutimbagano okukola live coverage okubanga muweereza direct real time nga bwe bigenda mu maaso nga bwemuweereza immediately. Ekyo ekiweze era negaana ne bannamateeka beefuge ku bigambo bye banaayogeranga ebikwatagana ku musango ogwo. Ekintu ekitatusanyusiza bulungi era tugenda kwekubira enduulu awasinga kaawo naye nga ye Mwanga Kivumbi agenda kukomawo mu kkooti nga 3 tulawo abanaamuta ate nga bwe yagamba era bwe yatugambye basebo ne banyabo ajja kutandikira we yakoma. Baguma buuza abantu nga bulijjo nsooka kwebaza Katonda w'ekitiibwa w'ekisa ekingi w'obuyinza obungi atusobozesa ate okukomawo buli lwe tukomawo. Mwebaza nnyo era amusinza. Njagala kwebaza abatuwuliriza n'abatulaba era n'abakola mwebale kukola n'abatalina mirimu mubeere nga munoonya temugwamu maanyi. Kibazo nabadde nga ndi wakaawo ne mwanyinazi nga alina gwawerekera kati ne tuyita omusajja wa boda kuku omusajja najja n'aweta bwati kati netandika okumunyumikira ngamba muwala wange mutambuze bulungi. Omusajja n'agamba eddoboozi eryo ndimanyi n'akyuka bwati muleronete natidde n'agamba gwe Baguma nkuwulira n'ekibazo era n'akutumira nnyo omusajja wa boda era ndowooza awuliriza ngambye so ekyo nkyebaliza Katonda ne bamanya n'eddoboozi nzaani omusajja omunyankole ndi ku radio y'Oluganda simanyi oba ayina ente siina nze sirunda nte. Toyina nte? No, nze sirunda nte. No. Ampuliriza Lutindo omanyi Kenneth abadde ayogera naye baayowana nti naye library yaffe nayo yakwata omuliro neggwawo. Eyo okusomoozebwa omuzimbe bamuyita Frank Kirabira. Frank Kirabira aga nti library yakwata omuliro neggwawo kati ayina kyakubiramu olwali nti nsubire black book yo teyajja. Kibazo yagirina omanyi omuntu aleeta lipooti ya Kayiira nakulabira naye omanyi baleeta lipooti ya Kayiira nga bye basoma byonna mbiina biri mu kitabo kya Francis Bazarahe Bwenje The Price of Freedom. Naye this country is interesting. Very interesting. Bwe nakwata ekitabo ekyo The Price of Freedom ne ngenda noonya Francis Bazarahe Bwenje ne mugamba njagala ku interviewinga ku kitabo kino nangamba takijjukira nti yakiwandiika. Araga muletera bizu. Agita bati amnesia oba dementia. Namunoonya ne mufuna wali ku station house we yalina chambers ne ngenda mulaba ne mugamba oli ali bwenje sawa wetaaga interview ku kitabo kino report ya Kayiira abaana bagikumyemu omuliro njagala tuwogere ku kino ekitabo. Yangamba takijjukira nawandika n'ekitabo. Ekibazo njagala kuwulire emyaka gino gye tulina tutegedde state kyeki niwawo gikwata negira waliwo ebintu byenzijukira nendabira ddalagire gavumenti yakankana ku lipooti ya Kayiira. First of all panic gye bagendamu ng'eraga nti there's something wrong. Nanga kubawulira nti agirina bagoberera mugoberezi nebamenya n'official material ng'eri published already. Ngeyo material report published mu eri mu kitabo nenge tewali agisoma. Anti wagaba tugenda gironki. Tugenda jiwa abantu. Report ya Scotland Yard. Ampuliriza Lutindo. Nga sinakola binteekeddwa kola lwero. Njagala kuddamu kuba mulanga. Abavuga emmotoka za concrete Kampala. Pre-mixed concrete.
enguudo muzimalawo oluguudo babeera baakalukola gwe nojja n'oyiwako concrete ekyandibadde ekyobuvunaanyizibwa bw'oyiwako concrete mugjeewo enkokota ekuyiiseeko gijjeewo wawo kampani emu lwena binyumyako wano baŋŋamba nti sebo ffe tulina bowl ku mmotoka yaffe nti enkokoto tegaana kuyiika naye ekintu ekyo bwe kiba kyenyoola eyiika mu kibawul kiri bampita ne bandaga ne baŋŋamba nti eyiika mu ffe tetuyiwa nkokoto ku luguudo naye ne bambuulira bannaabwe teriyo gundi ekizibu kyeyo kampani gye bambuulira ate mukwano gwayo nannyiniyo mukwano gwange ali wano ntinda nagamba Lord Mayor amukubire kuba naye mukwano gwe kubanga enguudo kakande gwe tovugira ndooza saidi yene waffe bw'oba ovuga between Ntinda and the roundabout ya Northern Bypass buli woosanga traffic wa slowing down ekimotoka kyayiwawo enkokoto ne kijibika ku kolansi bwe kijibika ku kolansi n'ayonooneka kakati mukufuna jam nga jamu ya nkokoteyo bannayuganda tufuna obuvunaanyizibwa ono Baguma yatera okubeera e New York abantu bwe baba batambuza embwa batugobayo kati mwafunye ogwa minisita Trump tayagala tugende ayagala mitwalo ebiri naye abantu bwe baba batambuza embwa njagala kukozesa kyakulabirako kya mbwa bubwa abantu bwe baba batambuza embwa atambula n'akasawo n'akatiiyo bagiyita poop and scoop embwa yo bwekola obukyafu ku luguudo you scoop and clean up juzi nalabye wano omuchina ng'akikola wano ewaffe ng'atambuza embwa era I was very impressed kubanga ffe ezaffe bwe zifuluma gwe naawe aninaanyo olina okudduka ne weeyongerayo kuba eyange bwe ngikwata ku the leash nange nze nnyini mbeera ku mulimu okuginyweza ereme kugenda kakati okuŋŋamba ntambule n'akatiyo nga n'embwa yennyini nwana nayo naye omuchina namulaba ng'atambula naye n'ekyo abantu baffe bafune obuvunaanyizibwa enguudo zifa baba baakalukola lupya the whole of much in the east neeno nakawaani ono owewaffe bwe zifaanana naye eyo si gyendi Baguma ndoozi oli musanyufu gwe activist wa road safety minister yagobye taxi enkadde matatu enkadde ku luguudo naga nti zigende jo abantu batambuza bigere abawerera ddala baŋŋambye oluguudo lwa Nateete Kabojja Nakawuka tebaavuze mpaka lwaggulu okawungeezi tebaavuze emmotoka zaabwe kuliko tukutuku naye babadde bakwata atere zino kamunye emmotoka zaabwe embi nnyo bo tebaateganye nakutegana abo tebaavuze baŋŋambye luguudo kyolulala neerabidde nerubaga abadde masanafu baŋŋambye n'abo babadde n'emmotoka nkadde nnyo ate bo basoose kuyomba mu warning gye baabawa baabagamba bagenda kukwata buno butakisi obutono abakosta tebagenda bakwata munazo ne bazikeera ne bazikwata wawo naawo abavuga benzi side zaawo bivaani bya benzi oba lungujja ebyo nabitambulirangamu nga nsula lungujja nabyo baabikutte kati nabo ne bakuba enduulu kati question, is this sustainable? Is it something they do that can be sustained? So does it solve our public transport issues? So ekisinga okutta abasinga okufa abali mu records abali ku record mu bubenje amanyi ekigambo bubenje nze sikyagala because it's accident naye ffe mu road safety tetukiyita accident tukiyita crash kuba bwe kibeera nga osobola okukyewala tekiba accident ekitegeeza nti erina
inevitability oba bakiyita batya mu Luganda accident nti kyekigwawo kigudde nga tekiraze nga naawe ne bwoba wagezezaako tewandisobodde tolina bwokyewala naye ffe ezaffe teziba accident ezaffe zeewalibwa ziba crashes so ekisinga okutta abantu mu crashes mu Uganda kisooka pikipiki zisooka abafa nnyo abako babigere pedestrians so number one abafa ba piki then abaddako pedestrians minivans omnibus zibeera n'obubenje naye tezitta you know the death per capita eri lower especially mu metropolitan area usually tezidduka nnyo ate zitambula short distances so naye ebidduka ebisinga okuba ebingi mu Kampala n'emiriraano bibiri pikipiki ne taxis so ekya kyendowooza because kino eno ekyokugamba nti tujja kukola ku taxi ne piki bagambye afterwards yes kyayo so kyatandika ne baasi nekidda ku Sinotrack nekidda kati ku minibasi kijja kugenda ku piki naye ekya minibus kyo okujja but Richard kabuze what did they do with the Sinotracks the two Sinotracks baziwadde 60 days era nti zikole ziti the abavuzivuga first of all by the which ikibadde kisinga okubeera ekizibu ku Sinotracks bebazivuga babadde balina bu license yokuzivuga almost bonna babadde tebalina license the just young boys nga very excited yeah so anyway the kinaina kugambye Kibazo waliwo akakyusekyusemu ku ground so abalowooza nti balina obuyinza bungi abamu mbasaasira mu katono anyway so okwogera n'abataxi okutereeza taxi ne operation eno baali bagimanyi bateesa dda naye lwakuba bye bateesa tebabiteeka mu nkola kuba kibadde kya bulijjo nti mugenda ne muteesa ne batakola ki ne batabiteeka mu nkola in fact kyebadde bakola nga bagenda wali ku gundi ku wax ne bagisiijinga then ne bafuna concessions naye kati bafuna okutegeezebwa nti temugenda kukola siigi kati mulundi guno tegenda kukola musobola okufunamu emiggo nga mugenda kukola siigi kyova olaba baikozeemu omulimu by the way simanyi oba okimanyi nti bekozeemu omulimu operation bwe bagyogera ne bagenda nga bwe bennyini bakola sensitization bo bennyini aba taxi organizations in fact nga bagamba n'okugamba nti eno togireeta actually I miss you told her now yes nti eno togireeta nga response ya trade union y'aba taxi yes nga katongole yayina yutoda yandibadde yanjawulo mwandibadde mu negotiating kati no mwandibadde mu negotiating kati you see kato omugenzi naye yandibadde nga yandibadde nga yegenderezamu byakyukamu Kibazo byakyusekyuseemu so kyekyakyuse Baguma kyogere katonotono si kyekinene nnyo kyova olaba tebacontestinga loudly naye meeting gyeri enteesa yakkirizaganyizibwa I think tomorrow yanca Thursday okwogera ku kikole kitya ataxi bagee babaliddemu olukwe ba stakeholders bo bakikole bakitereze batya naye Kibazo tumanyi nti bw'okola motoka yo n'ogitereeza iba eteredde tejja kwanguwa kwonooneka ejja kutwala time okuddamu okwonooneka esobola okutwala time nga tovuga kabojja nakawuka no omusajja wa yutofu yabadde ku kubo yabadde ku radio emu eggulo n'agamba nti oluusi tuleme kulimba ekkubo siri eri kugamba nti oteekemu gundi yakabaawo gundi seat nti oteekemu seat yakabaawo
because obeera n'emmotoka 12 ku kkubo ng'essatu ze zirina wood seat. Really? Kibazo. So waliwo ebintu ebiteekebwa kasitulu ekkubo siziri erikuleetera okutandika motoka n'omusumaali. Really n'ogamba nti ekkubo lerindeetera ekisumuluzo self custody responding baguma omanyi ekyo kiri mu mutwe kibazo ekyo kiri mu mutwe omanyi mmwe enjawulo gye muyina mmwe emmotoka mwazigula nga muyina ssente. Nze yavugako emmotoka nga yakukanga kutegula ng'ogitegula n'eyaka nga wano self tuyina wali kawaya naye nga zitambula kakati babaguma balowooza ffenna twagenda mu bondi okutandika okuvuga. Ezo emmotoka zolaba mu paaka ekisumuluzo ekigulawo mu nju kigistartinga naye ekyo kasonyola no ozije kutubadde twogerako tusagala diversion obadde oblaming enguudo. Yes, nti okuvugisa emmotoka omusumaali kiva ku luguudo kyembaddeko nontwala mu bondi no netolooza lwaki ombuzaabuza leka tubeere ku mulamwa. So ebintu ebimu really is okwesuulirayo gwanagamba. Yes, really lwaki emmotoka etuukawo osanga Kibazo nga oli in fact namulabye olwo oluguudo lwogamba olwanakawuka nayitiddeyo kuba ekyo kyabadde kiri expected nti ejja kubeerayo constraint. In fact awara tulowooza nti wajja kubeerayo constraint luno lw'emukono naye train yakoze nnyo ate awo nabadde simanyi nti train ejja kukola gundi relief nga oli yatereezeza kagundi ke namusanze ng'atereeza because ekizibu kye kyabadde omuguwa ku buutu naazawo n'agira n'anyiga kagundi ke bwe yakakubye bw'ati ne kakwata yakyo ni yali yamanyira omuguwa kyabadde nga n'agenda ku kkubo. So Kibazo saagala tudifendinga ebintu ebimu nga tebiri defendable. Richard ngenda kudda ebintu ebimu ebitali defendable. Kakande naawe nga nkuwa opportunity mu industry eno naye nze I think for me there is a greater problem than okujja matatu ey'abantu 14 ku luguudo. I think actually as a country the problem is bigger than that. But Kakande gwe ova mu constituency ewo saategedde wo bali abawa kinawatakaaliwo nze ndiye kati abo nabo baba tasobola butabaayo na kizibu ekyera naye uwe kyekiri kakati mukulu Kibazo. I think nze ndowooza nti Gavumenti tenza kola nga LC1 chairman. Gavumenti erowooza nekola broad policy ne planning ne sensitizing neteka mu nkola. Tekola knee-jerk reaction wano bandabe mu katono. Mpozi mukulu muganange Baguma yeruli yatugamba no bwenyama entono okane eri mu nkwawa soko sime ekitono ekyo mulwanya muli yatugamba nga si yakapa nga sigwe nani kakati ekisokera ddala ayogera ng'omuganda waliwo abali yakapa ate muli ludda wa muli Buganda wano tebali yakapa ekisokera ddala operation eno yalaze Gavumenti nti organizayo tezikola. Do you need an operation okwate motoka etafitinga kubeera ku kkubo mbadde nga tudeployinga aba-traffic every day kati kitegeeza babadde bakola mulimu ki kubanga ekyoga nti indicator tekola motoka terina breaki motoka sigundi gwe mulimu gw'aba-traffic gwe bakola every day kati kitegeeza babadde bakola oba babadde tebakola mu Gavumenti eno yennyini okitegeera nze nendowooza nti ebintu ebimu kati Gavumenti byetandise okukola yo kennyini eringa eyakajja mu bukulembeze nti banaye mulaba Gavumenti ebaddeko mulaba ebintu Gavumenti ebaddeko bye badde ekola ffe tuzze olwaleero tuzze n'enkyukakyuka era tugenda kola bwe tuti
namba 1 ekyo nkitadde wali naye ndowooza era kitegeereke. Namba 2 oyogedde ekintu eky'enguudo kiri contributory. Bw'oyogera oluguudo lw'enakawuka ndumanyi bulungi muganda wange. Teri asobola kujja motoka mu bondi n'agiteeka ku nakawuka. Tekisoboka. Kati ne gavumenti eriyo tukutuku ne tukutuku era nazo oziraira zifuna obuzibu. Ne gavumenti yennyini bw'eba eyagala abantu bateeke emmotoka ennamu ku nakawuka roodi nga bwe tugimanyi obulungi erina okukola nakawuka roodi. Okiwulidde abantu basobole okuattractinga mu economics bazita economies of scale. Kola kino nange nkole kino. Kati bw'oba tukoze enguudo ate olowooza abantu abagula emmotoka because kakati ebyo byonna gavumenti yali bikoze nga waliwo ne public transport namba 3. Namba 3 nga tonakola bintu ebyo byonna waliwo issue ey'abantu okumala okukola ne baddeeka gwe gavumenti olowooza bagenda kuddayo bati. Kwaba oyimiriza taxi oleseewo bodaboda ate ogaye bodaboda zesinga okuttaki abantu ayo aggravating. Kwaki wali soso okukola kukola ku public transport noga nti bwe nkuba taxi zino waliwo issue egenda okujja abantu bagenda kuddirayo bati gavumenti epulaninga ine banagezi oyo tugera kujura ati bile mu kutegeera gavumenti erina ne organize erina ne badokita n'aba engineers abakola planning ez'ebintu bino nti bwe tugenda okukola ekintu kino. Transport is a public service era gavumenti gyeyina okola nti terina nakubeera expensive. Naye abantu bayimiridde ku makubo ne bakonkomalira bakuyita konkomalira ne bakonkomalira ku makubo nga tewali solution. So kati obwo obukulembeze bw'obeera president olina kukola ngero si wano chairman okiwudde olina okukola nga president. Bw'oba ogenda okukola ekintu kipulaninga in time n'omanya ne effect ezigenda okivaamu n'omanya n'ebizibu by'ogenda okusanga na butya bw'ogenda obisolovinga. Tax yes tesande kubeera ku kkubo n'ate ze ziriwo kati olwaleero waliwo crisis abantu bagenda kudda batya eka. Polisi yennyini yagambye nti obuzibu bwabaddewo abantu balina bwe bakola ki ate omanye ekyavuddemu emmotoka entono eziri ku kkubo zayongeza ki ebisale. So who is paying the price? Ani agenda okusasulira ekyo ekyo kyonna nga kiva mu kintu kimu. While the idea of okubeera n'emmotoka ennamu ku luguudo is a wonderful idea, government erina ogiplaningiramu because anyway ye yazireka ne zituukaawo. Tesobola kunenya muntu mulala yonna. Ate oyinza n'okusanga ng'ebyogera bulijjo tubisoma mu mawulire nti n'ezisinga bannannyinizo be bate abalina ozikola ki ozikwata bizinesi yaabwe. Ate n'abatali bannannyinizo nti beebo nabeera bw'ebeera enkyamu nga bw'ogiraba nga erina obuzibu bwayo ate kuviiramu ekyojja mu miro. Lwomushana yatugamba bw'osinkana abatraffic bagamba nti weekuba ekipapula. Okitegeera nga weekuba kati bw'ebeera yavudde mu bondi sebo weekuba ekipapula. So waliwo akugamba wano Kibazo Habert namukugamba namusinkana ku yuna dungu ali mu America. Naye the only people betrayed are the passengers. Do you really need the government to remind you about the brake lights? Kibazo this time talina defense at all. Amuliriza are very very consistent. Actually Baguma ne keke njagala gundi omwa keke mwagala nnyo because buli lwayogera akulaga ebizibu ebiriwo ne biba n'abanga ayogera ekipya biba bimanyiddwa naye kyovula wabaawo attempts no engeri gyayogeramu nti ebizibu weebiri tetubaako kye tukola tubireke wandibadde wapulaninga kati bw'oba tewapulaninga n'olwekyo tugende mu maaso. Now let's take the example of nakawuka because olina okugyayo oluguudo oluderivaringa argument yo. Enguudo zonna mu Kampala ziringa nakawuka tewabaddewo taxi ezo zonna eziyuza engoye z'abantu ezirimu ebiyenje. Kibazo of course otambulira motoka mpya tomanyi taxi nkitegeera olina air conditioning naye ekyo wakola nnyo oli wa mukisa ekyo nkyebaliza na Katonda si kikunenyeza at all. Nagambe Baguma tuyina enjawulo n'abalala bakole tuyina enjawulo natandika nga nze njire ekisumuluzo kyonna nkange gwe ye yasoka wagenda mu bondi because nze natandikira ku Rugabire nga njivugira ku kagaali akatalina kigeri
akaina kali akuuma kakufumita boka missing bakunyumiza kanyumiza no I am older than all of you wachimuloza timwasoka munsi mbasinga obukulu so naye tusagala tubeere mbyafaayo nakugamba nkukikugamba buli lunaku ono Kakande era mutyanzibwa yingira mu government kuba engeri gyayogera ajja kuba muzibu nnyo n'okubaako because ayogera in a very ali nagambanga wasagala mwogera mu mukwano gwange kati minister namugamba nga ali mu opposition akuba mugamba wera kuyingirayo ojja kuba ng'oyogera oluddica si otekebwa bw'obeera in charge otekebwa kunoonya solution oba taxi zibadde nga mbi kati bya mukama bwafuuka minisita asirike ampuliriza nkomawo Baguma enjawulo gye nnina naawe nti me one njagala the change but njagala change one nga musobola ogifollowing up juzi wano bwe twava mu kulonda ne batugamba trade order ne bamenya kiosks z'abantu ne bamala okuzimenya ne bamenya obuyumba bw'abantu nga tebabayambye nabayamba gamba nti let's relocate and do what after a while operation negwa and people went back to where they were at nobuuza nti so if you are not able to be consistent wamenya baki if you are not able to arrange for them an alternative obateeke wali wamenya baki jo mukwano gwo Jimex Semanda yabadde ngamba nti naye abantu bano batulowoozaako abakazi bali mwabamenya bonna kakati ate ne babba baabwe abali mu taxi mubaye ne employees ne mulaba nga nti okay for me the bigger problem is government ya Mwami Museveni yajja kuno nga tuyina train Kayola eyo yali teteekeddwa kutwala bantu it was wagon ngeteekeddwa kutwala nte naye okuva luno oluguudo olugenda enalukolongo wawawoona balina stretch nga Kayola egenda twalina stretch eno eyitewa Abakakande mu constituency ya Kakande negenda mu constituency kati eyamusi negenda nga nawo Kayola egenda now oli ajja kugamba trains are very expensive to maintain to do what n'okuzimba gwe naawe mutambudde abayindi bakyakozesa this meter railway eno bayina empya bayina the muzitani standard gauge railway ne speed train ebyo byonna babayina naye bakyayina meter gauge ng'eyina wagons ezifaanana ng'ezaffe bwe zaafaanananga naye nga baziimprovinzemu akatonotono wagoni eyo emu etwala abantu between 6 ne 7 depending on how it has been done ezo kamunye mmeka ezo kamunye maybe 5 mu wagon emu train eyo kuze nalaba mbayindi emu esika wagons 3-4 kitegeeza nti kamunye 5 bwe ziba zijja mu wagoni emu buli lw'okubisaamu emirundi 3 abaavu obeera obanguyizza because obwavu oli agenda ekimulinyisa kamunye eyo mbeera nga aga nti siina bwe naagenda naye kamunye ekwatibwa jamu toba ku luguudo ne the train in its basic very basic form yandibadde esobola okunzija eri gyekoma ekyetume ndoza yakomanga kyetume or thereabouts okuva ekyetume okutuuka e Kampala esobola okundeetera siringi 1,000 eri predictable tekwatibwa jam ejja kwanguwa we allowed them to die we allowed them as government we allowed them to die even when they went to shop for wagons embuyaga yazifuwa ne zigwe Kenya zagwaye Kenya yazifuwa ne ziremera muko abagambye mbuzabulire mragendo za tezavayo wene embuyaga yakazimu erabika yazifuwa ne zivako kure eringa obugali bwaba RC bwafuyirwe India obugali bwaba sike bwaba egode bujja kukubya emboko but you see this is a government that could have deliberately nzali mu nsi y'omupiira I have used the train eri basic eriwo
okuva e Kampala okugenda e Namboole nga tutegese omupiira ne tulaba jamu ejja kusumbuwa abantu ne batuwa train eyo buli mulundi lwe yajjanga I think it gave us about 1,600 or 1,800 people in a single hall. Omulundi gumu bweti era yayambye nnyo ne wano bana bayiwa nekoma. Of course Namboole is massive. Okuleta abantu 1,500 obeera toyina kyolise obeera oyina tuleetera ezo zinza okuba emotoka 10,000. Thank you. So nga bya Mukama tanagenda neeyo, restore some basic rail service tubeere nayo. Ekyokubiri is licensing. Kenya, Ethiopia first gubadde Ethiopia bagamba bugambi nti we have ceased to license a PSV eka wansi w'abantu 40. Finished. Ne babawa time ne babagamba nti myezi eno okuva kati tusuubira nti gwe eyatikka emmotoka okuva e Japan ng'ebadde ku meeri ejja nezinajja oluvannyuma lw'emyezi ena nga teziweza bantu 4 tezijja kuweebwa PSV. Nezina ezisigadde ku luguudo tuziwadde period I think it was 7 years. Aba Ethiopia ne bakayana wakiri mtu w'emyaka 10 and they thought emyaka 10 tegiriwe negimala negiwera ne babaga nti mweje emyaka no tetujja kuddamu kuwa PSV. That's a government that plans and responds to its people. Tujja noga nti nzikute kamunye ekyo Kenya yakikola tebatereeza. Lutindo wano ku Radio Simba Pita Kibazo mu studios ejikwanjulira Richard Baguma ne Kenneth Kakande. She badegenda maaso emabega w'emizindaalo nayo omanyi naina training emyaka mingi emabega nasinkana omusajja baali bamuyita Tim I think not Tim Sebastian ani yasooka okukola hard talk Saka I think before Saka it must have been Tim Sebastian Nenga mu training ye agamba nti when he does his show he also asks his camera crew not to switch off the cameras during the breaks. Store for me that content. I may need it one day. Eranga agamba nti most times that's the better thing. show. The juiciest things are off the microphone. Of course. That's the chichiri standard. Bwe bazzaako emizindaalo ng'abantu beetereza kati nga yaga nti biri bitereke. Kibazo. You never know when you will. Abagenyi bwe bajja waka tosobola kubireka nga bwe bibadde. Uterezaawo uba obadde otambulira mu katawulo mu korido n'okambula n'oyambala engoye. So kimu ne okubeera ku muzindaalo. So lagamba nti abagenyi bajja waka nja kubeera mu tawo. Baguma, where our real problem is planning for public transport. No. The intermediary, I don't even think this is an intermediary. The hash gye twakoze olwaleero is not a solution to our problem. Until you move transport from matatu ey'abantu 14, because right now twogera accident and the risk of it, the real accidents are on bodaboda. A lot. Kikugambye ekyo nga tani. Statistics kati ne boda ogenda ziwera. Ogenda ziwera. What are you going to do about them? Because those boys that are on boda are there not by choice. They are there because it is maybe Uganda's biggest employer right now. Because ngojeko forces, police, prisons, Maje, Uganda Wildlife Authority, no one recruits as many people as the boda industry in a single year. And it's a job. What do you do about them? For as long as you do not have buses, you do not have trains, sigenda na kunonya ani tube simanyi keboka ebyo si byaffe ebiri basic. No, simanyi conversations zino
kubeera ku kkubo ng'ovuga piki si kizibu. It is not a problem. Nze navuga piki natandikira kapiki akado nkugamba nakajja wa BMK kalinga kamete kajja kujira okugulu bodi okubeera ku kkubo ng'ovuga piki si kizibu. That's not a problem. So bw'oba ngamba nti problem otandise nti problem za Uganda plans. Problem za Uganda si plan weziri kibazo okimanye nti plan in fact yakolebwanga ndioza yali Christopher Yiga nga yemi plan nekolebwa ngeraga population growth ya Kampala, transport constraints zigenda kubaawo ki. Kati so sagala amanyi assessment ya problem bw'oba togikute bulungi ogamba ojja kuddayo okole plan ey'okubiri ojja kuteeka sente mu kukola plan. No, actually World Bank yatukolera rapid exit system. I think bagikola ku mulembe gwa Sebaggala. Eyo yali plan eddako nga neeri teyakolebwa yali revision yeri because nali nkavalinga KCC. Yeah, that time yali KCC. Mkono gwange Fred Senoga najja wano ne Pioneer Easy Bus. Absolutely. So njagalo yogere nti waloni yabadde atandise endala naye bamukikinzaawo. Yes, njagalo ogamenti problem bubbi. Njagala kyobo yogere because you see bwetandika okukola assessment to problem plan tujja kukola plan ey'okusatu during bali mweso nga twakole yayiga ne tukole ya Sebaggala katugenda tujja upgrading ku Lukwago. Kati so sagala tuddemu mu plan. So problem generally buba bubbi really. So kyenabadde ngamba luli nti tubeerawo nga tewali kikoleddwa problem emanyiddwa. So solution gye twandibadde twagala ennungi gye tulowooza nti ennungi tekoleddwa, and that is the truth. So kyemba nkugamba nti nze buli lwentandika waliwo theory ekyandibadde nga kyekirungi ennyo naye nga si kyekiriwo nga that is the reality. Kati reality eyo njikole ntya mpumule ngende mbiveemu nsobola obivaamu nekisoboka. So bodaboda ziri ku kkubo tezigenda kuvaawo, probably zigenda kweyongera in fact. So twandibadde nga tubeera ne order mu bodaboda because ekireetera obubenje ku bodaboda si kuvuga bodaboda is a neeyisa yaffe nga tuvuga bodaboda. That is the problem. Yeah. So tosobola kuŋŋamba nti ekireeta obuzibu ku bodaboda nti lwakuba abaana banywa omwenge because the problems zizo, and the problems are documented. Banywa omwenge bakozesa ebiragalalagala. That really is one of the greatest problems. Kati so ekyo tulina okukitakolinga naye okugamba nti abaana abakola bodaboda is not by choice. Okay, in fact okugamba nti the bodaboda industry about employment is not a bad thing in itself. So it is the conduct. Nolwekyo lwaki conduct yaabwe eri etyo lwakuba abalina obuvunaanyizibwa tebabukola. That is your problem. So kibazo bulijjo mbuuza bw'oba oyiga piki essomero ly'okuvuga piki liriwa? Ennaku zino babadde bakola ki? Kati baboda alina olizimba. No. Naye liriwa? So teririiwo as of now. Naye tulibuuzaani. No, kyenkugamba nti waliwo gw'olibuuza. Naye oyo njagala Kakande ojja mugamba naye kati tukireke because kiringa agamba nti oli bw'aba teyazimbye essomero ebizibu tubireke bibeere kuku. Eyo nze ye approach gye sikkiriza nti lwakuba ekino tekyakoleddwa n'olwekyo kino nakyo tukiveeko bibeere ogiyise nagalale. No, even in the safety measures kati waliwo ebisobola okukolebwa ebisobola okumitigating. One of the things ekireetera abafuna obubenje ku boda okufa bandi bati tebafa 11 times more is bw'oba toyambadde helmet. Bw'oba toyambadde helmet you have 11 times more likelihood okufa than ayambadde helmet. So kati ne helmet nazo tuzireke. So abatakoze buvunaanyizibwa bwabwe babukole bwe babukoze bakolerweko. Naye kati embeera gye tulimu saagala tugite
ntitugirekeraawo mpaka ng'essomero lizimbiddwa kimanyi Kakande omanyi Baguma ayagala kudiringa na quick fix but I agree you may want a quick fix but so we did try with Kaihura with bodaboda 2010 and it boomeranged. So did we try with Jennifer oganti ngazeti nze bodaboda tezigenda kuyingira mu CBD. I think Dorothy Chisaka over the current ED naganti nzije parking ku the major Kampala road creating a bus lane. When Fred Senoga brought Pioneer is the buses baga anti tukoze bus lane nembuza Fred you are my friend ne bus lane ogenda jijjawa eriwa ku kubo eri kuline kubo naganti nedda KCC yatuwadde and they invested a lot of money by the way. They did. I still think government failed Pioneer Easy Bus properties zebaleta Matthew Rukikaire ne he almost was bankrupted. Never nabwe but government should have supported an initiative. You told an responding because when Pioneer Easy Buses eriye yangamye nti abantu bawano bagala byangu tebagala kulinda abantu buses bali bazinda nga bangi kubanga eriyo abayinamu nga ziri cheaper eriyo abayinamu bo bajja kusigala nga bagenda. You never plan for those that are affluent bulungi nti abo be the mass ebala bus ey'olukumi bajja girinda. You told a responded nereeta wakule nnume nega nti naffe katu responding. Then they realized the planning was absent. It was not responsive. Olaba ne booth bwe batuteera ku kubo. The last stages shelters ku nguudo eziri mu Kampala aba Pioneer Easy Bus ne mububba be bazikola. KCC neerebwa ne okuzimaintaininga bantu bazitomedde. So we can't have Baguma's quick fix without the long term. Kakati njagala we need to have both. Mukulu Baguma ono nza anemye okuntegeera. One, nambemu government tekola bling njogera ya naku zino abatuliza mu gitegeera. Bling kubanga kweraga yambala omudaali ogwa gold abantu balooze nti oyina sente ne next month ogenda kubanga toyina zikutwala mu kibuga gold gwagula obukadde bubiri omutunde emitwalo 5. Ekyo bakita bling government tekola bwetyo tekola kujukiza. Simanyi oba ennaku zino bikyaliwo naye edda mu kibuga mwabangamu abasajja najja n'asiba olukoba n'akuba engatto n'abeera ku street n'abeera ng'anyirira nnyo ebyolweggulo bye binaamanya kakati bakyalimu mwami Kibazo lumu naliko n'omusajja mu Germany ndowooza ekyokulabirako kino kijja tuyamba naŋŋamba nga mukulu Baguma bwage you are criticizing government ku education naye mulowooza kyalikoleddwa kitya ne mu ekyo kulabirako bwe kiti mwami Kibazo ffe twakula amasomero agogerwako gakitta nti Buganda Road Kyaggwe Nakasero all those were government schools okiwulidde kati nga government investinga mu masomero ne gakola bulungi senga kitta nti bagikuba mu mawulire enkya nti batudde abaana 6 bonna bafunye first grade abantu gye bagenda okuddukira naye abantu kibatwala mu private schools kwa abalowooza zezikola ki zisomesa government kati egezaako kulagira private school bwe zirina okulaninga business bali ba capitalist banoonya sente gwe government you give a service oli anoonya profit philosophy zammwe za njawulo. So if you want to develop education you invest in it. Atadde ekinusu mu jukebox yanyiga oluyimba okiwulidde. That's the way government solves problems. Era government bweneteeka mu masomero gano sente abantu bajja kudduka mu private schools kuba gajja kuba gasomesa bulungi. So mwami Kibazo taxi ne bodaboda oyinza n'obutalwana nazo gwe n'oleeta buleesi baasi ziri z'oyogedde mu bungi bwazo oba n'okola partnership ne subsidy n'abo abasobola okuzireeta n'oteekawo infrastructure kuba ebyo byonna byetaagisa n'oteekawo infrastructure
n'obayamba abo baasi ezo bwe zinaabeerawo nga zikola taxi nga tonabagikwata ejja kufa natural death. True. Ejja kuba natural death kuba ecompetinga ne baasi yutoda muwakula ennume nga balaba nti pioneer bagoba ku luguudo. Okitegeera nti zijja kuba zitambula, train zitambula mu budde, baasi zitambula mu budde, okiwulidde, ate ziri secure, ziri on time, ziri safe. Kati omuntu ki kinamulinyisa bodaboda? Naye gwe buli lwolowooza nti problem yakukuba wa taxi kumujja ku kkubo nti olwoba solving a problem. Which problem are you solving? They even do not know. So nze mwami Baguma njagala ontegeere bulungi nti lwaki twogera ne government, because in a civil society unlike ekibira where ensolo omu yeesootinga. Yes, in a civil society government in a role, and when things go wrong mukulu Baguma okujjako nga ayagala kwebuzaabuza. Nze nali mu bazungu nga baŋŋamba nti bwe bakwata mu nsawo nga temuli ssente bakyusa gavumenti. Bwe bagenda mu ddwaliro n'atuuka mu ddwaliro nga teriyo ddagala akyusa gavumenti, because kitegeeza gavumenti ekoze eki bwayimirira ku kkubo okumala eddakiika ebyo ssebo abamu bibeera ne mugundi. Abangereza balina kye bayita waiting list nga bagenda okujjanjaba waiting list, nga nawulira nga aba prime minister bakampeni nga nti sebo ku waiting list okwo togenda kumalako nnaku zisukka 3 nga time gyomala ku waiting list eba y'abantu bebagenda okukola cooperation nga time gyomala ku waiting list is a campaign issue. Omusajja yagambye badoctors emulago batugambye nti babadde n'abantu babadde bakola okulongoosa emitwe naye babadde n'abantu nga balindidde emyezi naye bano be balongooseza babadde balindidde emyezi 3 naye emyezi 3 gye balinze babadde n'abantu abasoba mu 4 ne baevacuatingako 8 ne bakikolako aga nti naye kakati ate bali abasigadde tetugenda kukola n'enkya ne luli kuba tetulina kapasite. Eyo I got scared. Kwa babadde balaga nti wano twetaaga abantu 100 mu department eno tulinako 3 tetuyina nanti byagoba bali omunsi mu ddwaliro embalala. I got scared. Kakande yabadde tabimanyi nti gyebiri bino byebinewuunyisa kakande bino byebinewuunyisa tuyina gavumenti ate nga abaana mwami Kibazo kakande ebyo weewava challenge. Mukwano gwange Chris doctor bwe yagenda embalala hospital nga naye agezaako okukyamukanga mukulu wange balaba bwe yagezaako okukyamukanga bali bwe yatuuka embalala mu hospital omusawo eyamufeesinga yali very nice namugamba Dr. bali omunsi nti yes bano boosanzeewo nti indeed on a night I should have let's say 100 nti eneninako 30 nakuba emmeza ate abalala baliwa naga nti actually nti mu establishment yange nina okubeera n'abasawo 10 ninako 3 nti ebyo 3 nino bispreadinga bicovering space ey'olusanvu eyaluli olusanvu olutaliiwo nti kakati bw'otubasa era bali omunsi being the professional now withdrawing ne abeera atya bali omunsi nga badde mu gavumenti nga government spokesperson ng'ekyo takimanyi nga buli mwaka mu parliament eno reportage so really ebyo byesikiriza kyenva nkugamba nti kibanga nti problem planning problem bubbi eddagala naga batugambye mubba eddagala nebamugamba nti okay let's assume tubba eddagala. Absolutely. This is the dispensing record. Mwatuwa eddagala bwe riti lino lye twadispensinze nti lye mutuwa erya kwota tuli dispensinga mu wiiki 2 ne liggwawo
nga ye professional era bwe yatunula mu record Yatambula butabuzi. gavumenti erina ekizibu kati president yagambye eddagala libbibwa, oba eddagala obviously. tuteekayo tono oba mmwe mu budgeting ye president yagambye nti kirabika mu budgetinga bubi oyo wabya ati kyenkugamba nti Oyo wabya- bw'oba oyogera Problem. ab'ebyobufuzi boogera as if tewali kizibu kati kyakudiringa nakyo ebakugamba nti ekintu kyandibadde kiti mwandibadde mu budgeting nga mwongerako sente naye nga ziriwa zogenda okwongerako kati awo Baguma ffe wetuddira wali ne tugamba nti nga tonnakwata bano bakamunye kubatwala ziguddeyo tuweeyo some basic solution. Exactly. no kyenkugamba nti you see okugamba nti olina situulu mu kamunye tosobola kamunye wagigula ogirina eri ku kkubo etambula egenda etwala abantu enakawuka lwaki erimu situulu sure waliwo ebintu bye tuteekebwa okudiringa nabyo tetusobola kutuula